Man Arena natumide Ninaros natumide Chameleone natumide Shiva Yimba zivampita Badman Arena with the girl man the Badman a wood with the girl man Badman Arena with the Badman a wood young me dash the girl me Badman redeem the girl me a wood God the girl me the Badman give this land baby the President Bobby nze bampita Monboss original nawe oli muyimbi ate nga nsiba ku TV yammwe sembera wano wena nze tontya OKUSEKA makuna buluyo anti yako kayimba kange mukanonyeko kakuyimba ng'oseka soko kaddemu tube fembi surprise tuma kube wedding nemwe bantu machemka kayimba kote mukamanyi bawo bakiriza dda abantu kya yakayimba okamanyi kamanyi bakaita batya ba ene Lipanda gye tuli bangambye egundi zirabika nnyo ziba zingaza sente mmeka ndagadde okwesanyusaamu abakyala babeeranga mu sente mmeka mwebali self service akabiri akasatu mwebali 12 yesebo akana wekali wokaviiramu era n'ekidawo ekiri mulimu abawala abasomali abalimu abanyarwanda nga osobola ofuna akasanvu gumu ekitundu ati waliwo mu Eritrea gwe nafunye olw'eggulu mbadde sizinanga ku Eritrea naye olw'eggulu amalirungi baabasega nkoze naye nga ninamu ekyebiri kyange nasuze mu VIP mu Eritrea ayawukana atya ku Muganda kale mu Eritrea lwakuba kale bo balina ennono yaabwe ze bakuliramu naye gwoba okayingidde ng'ovudde mu mayirungi gwe era oba osobola okiraba kuba alina enkaba yaabwe yanjawulo engeri gyali nti si Muganda enkaba ye bayanjawulo akaba atya gwe ebintu bino birikodinga oba oli mu muzannyo tuli ku nkaba y'Abalitria kakaba katya gwokola ki mu Getto oli muyimbi oli bondya oli mbona akanoonyamu oli ki nze mu Getto amayingeri gye wali nti waliyo ebitone bingi mu Getto nze mbakolera video nze mbakuba ebifaananyi nze mbakolera ebyo ebintu ebityo kubayamba ku music gwe gya live weeno nze mbakwasaganya bonna b'omanyi ebifaananyi nze mbikola audio mulungi video ennungi buli kimu buli agenda okukola atuukirira nze tofuna obuzibu n'abantu balikuba tebaba na kasente bulungi mukola mutya akasente anti kati tubagatta mugotteko ninayo bataano abagenda oshootinga sente ne baziteekawo mu mwezi nti miliyoni 2 n'omanya nti abo 8 bonna mulundi gumu mugotteko tatatata bonna ne baggwayo location yemu engoye zezimu ono oluzambula ng'omulala azambala ng'olaba Kenzo yakolanga ne Big Eye ono oluzijjamu ng'ono azambala ng'eyo neekubwa ono oluzijjamu ng'ono azambala ng'eyo nedda wali okitegedde engato ebeera tetuuka tujja ne stocks neno netuteekamu stocks ne carpet ennene engato nesobola omutuuka obulungi. I laugh you make you feel good because my laugh give you pleasure. If you feel sad you must laugh. Okay,
Kachumba TV simebe MC Prince Ivo kansubye tambulira ddala bulungi nnyo. Lunaku olwaleero tusinzidde eno mu Getto gye bayita Lipanda nga tuzze n'abakulembeze ba Getto okulaba nti nno batandikawo enteekateeka y'okunoonya ebitone mu Getto. Badde kye batandiseewo ekigenda obeera ku Uganda Museum abamu kye bagenda obeera nga bannyonnyolamuko bwe bagenda okuweera abaana abalina ebitone ebyenjawulo oba abalina bye bakozeewo ebyenjawulo mu Getto awards n'okubasiima n'okubalaga eggwanga okubeera nti nate basobola okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Ndi wano ngenda beerako n'abantu bange nga bagiraagira Mama Getto mumulaba wali eri ekintu akirimu ali wanene ekintu akiri bulungi soko mubalageko wanene Mama Getto ekintu abantu bagambe ekintu ekigenda mu maaso. Ekintu ekigenda mu maaso kya Getto Festival and Awards banange Getto abantu bangi babagambye mbu Getto teriyo kiriyo naye ku luno mugenda kakasa nti Getto is the most hardworking community, most creative community, and we are there to shitegese for all of the Getto youths. Bino ebintu byaddi era omuwanguzi agenda twala kikulite yazigenda beera zitya katono bayisemu ka speed. Yeah, so 25 November ku Uganda Museum. That is where the event is going to be. Criterias nga wembadde mbanyonyola, we are going to put up the website of the nominees. Nominations have already been going down on ground kubanga ba Getto youth bamanyi abababeereddewo abakola ebyakabi. Then we will vote and then we shall award. There will be special guests like Honorable Lumumba, Mr. Ramadan Gowi to give speeches and to hand out awards. Entertainment ye abasinga gye basinga okwagala ennyawe genda beerako line-up eri etya? You know entertainment esibuka mu Getto. So mwe mumanye nti genda kubeera muziki ku muziki. Tweyanzege. Mbeera bwetyo bweri wane eno atugenda neka njogere ku ba Getto youth wane eno abatubuulire ki ekigenda mu maaso wano mu Getto. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Oli steady? Ndi steady. Amanya? Jingewu collection. Oli mu China? Ndi mu China. Soko otubuuliremu ku Luchina. Abachina bagamba batamu tino obudde buno tuli wane eno tumaze okulya emmere era tukkuse kyogere mu Luchina. Miha shinsha nshinga. Ebyaddala mayisi bimanyi batolimbye bantu. Kata tombuziza byotamanyi. Kaddemu. Miha shinsha. Anko ogamba otya? Yendi. Ogamba. Nawe oli mu China? Olayo ku China omuddugavu. Oyo abanna magoya. Ekitegeeza njogera ne magoya bannange. Sirina magoya ali mu China. Owaddala. Omanyi mwana mu Uganda abantu beesiga ebizigo beeyeruse. Kati goba weesiga samuna n'akuddugaza. Ndi waddala. Ki ekigenda mu maaso obudde buno mu Getto? Tuli wano tuli mu kutegeka festival. Naffe balina okutumanya nti gye tuli. Yamani. Kati gwe okola ki mu Getto? Oli muyimbi, oli bondya, oli ono akanoonyaamu, oli ki? Nze mu Getto amayingeri gye wali nti waliyo ebitone bingi. Mu Getto nze mbakolera video, nze mbakuba ebifaananyi, nze mbakolera ebyo ebintu ebityo kubayamba ku music. Music gwe gya live weeno. Nze mbakwasaganya bonna b'omanyi. Ebifaananyi nze mbikola, audio omulungi, video ennungi, buli kimu buli agenda okukola atuukirira nze. Tofuna obuzibu n'abantu balikuba tebaba na kasente bulungi. Mukola mutya akasente? Ani kati tubagatta mugotteko. Ninayo bataano abagenda shootinga. Sente ne baziteekawo mu mwezi nti miliyoni 2. Nomanya nti abo 8 bonna mulundi gumu mugotteko. Bonna ne baggwayo. Location yemu gundi. Location yemu engoye ezimu oluzambula ng'omulala azambala ng'olaba Kenzo yakolanga ne Big Eye. Ono oluzijjamu ng'ono azambala ng'eyo neekubwa. Ono oluzijjamu ng'ono azambala ng'eyo nedda wali. Okitegedde? Engatto ebeera tetuuka oli. Engatto ebeera tetuuka. Tujja ne stocks. Neno ne tuteekamu stocks ne carpet ennene. Engatto neesobola omutuuka obulungi. Naye nga gwe kyomanya mu Getto buli kimu kiggwa. Butereevu ndine munnamawulire w'omu Getto soko gye anko. Oyagala kwogerako? Soko oyogere. Bannange yense badman arena nitumide yense amanya gange Peter Badman arena natumide Ninaros natumide Chameleone natumide Shiba yimba ziba Peter Badman arena with the girl man the Badman wood the girl man Badman arena with the body kana Badman wood young me dash the girl me Badman redeem the girl me wood ga uda mana the girl me Badman give this land bebe kundi ne President Bobby mu Getto kamocha abeka sanga tibugolo binamungona abe nabagereka mashindi
abe Matuga, abe Jinja, Masaka, ata abe Panyimuru. Genda bagwako nakuza mwezi nga meka, nakuza mwezi nga nya. Is a bad man arena genda kulinya Panyimuru. Ogenda kuba yo music inayo show. Era izane show zange nakubanyo decode. Chitegedde bad man arena bad man arena mini girl mini kiki mini young mini doda mini girl mini band mini uda. Mina uda mina kona. Oh why chiri chitia. Chiri chitia. What's wangambye gwani? Nze bampita Mon Boss Original. Mon Boss Original. Nawe oli muyimbi. Ate nga nsiba ku TV yammwe. Sembera wano wena zeto ntya. Myotoseka. Makuna buluyo. Anti yako kaimba kange mukanonyeko. Kakuyimba ngoseka. Soko kaddemu. Tube fembi. Surprise tuma kube wedding. Nemwe bantu mwechemuka kaimba kote mukamanyi. Bakirizadda bantu kya. Yakayimba okamanyi. Kamanyi. Bakayita batya? Ba. Owai. Omusajja avatu kuba mubani tandikirawo. Se onyirira ng'entebe za parliament jauze tonkoza statement smailo y'abawagizi ba movement jonkuba tonkoza defilement wakola figa nga boto ya Socialites. You're so pretty. Yeah, this is my rhymes again. Your boy the Amazon Bayana. Ina video. Yaluno oluyimba lwennyini. Ina oluyimba olupya baluyita Nyash. Ina video yalwo. Soko Chise bwonyenye nyonze ntunula nnyo lavu yonze nkubisa nya kabina kolina kandobesa nnyo Nyashi yonze ndabisa nnyo baby zonkubisa nnyo Buterevo akubisa nnyo. Video ani yagikola? Yagikola bamuyita Triggerman. Ate audio yagikola bamuyita Daddy Andre. Egwa ye kasento inamula katoli wa mu Getto. Fe tuli ba Getto youth, born of Getto. Akasente ka Daddy Andre wakajjawo. Anti tuba n'emikwano abazadde batukwatirako n'abalala bonna ababeerawo mu mbeera eyo. Era siko mmaze mu bbanga. Music muyingiddemu akagono era nga nzizemu kuba nalo. Ani gwezze okujjawo gogamba n'abadde atulira space nzize. Nzize kujjawo style zitanyuma tukube style zitambuza muziki ki? Style ki gy'oleese sebo? Gwe style togiwulira ffe tukuba Afro dancehall. Ezitanyuma ze ziriwa. Nga kadongo kamu. Style wezi chonaye tugende tukalekako. Yeah. Why? Buzibu ki sofa bwakasanga mwako gumbo ogwomaze mu industry. Obuzibu n'akasanga connection nzibuza funa. Kitegeere ezikwambusa ziba za kalubyamu mu kusooka n'olyoka ogigwako. Naye ogigwako kasima keerere nga Getto youth ogiwambirawo. Olimba baluyita batya? Baluyita Nyash. Nyash alwagala alusanga ku YouTube channel kyemanya ikozesa ki? Kuliko Marvin Rhymes official buli social media Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, buli wamu wendi Marvin Rhymes official. Olina management oba tolina? Sinabafuna management era njinoonya mulo. Manager yenna ali eyo nga wakabi. Kimanye ekitone kiri wano nga kyakabi. Musajja mukazi? Yenna abeerawo nga manager abisobola. Kitegeera. Lwaki abavubuka mwagala nnyo abakazi abakulu ennaku zino? Si bavubuka bonna naye lwakubanga olw'embeera y'okuvimba mu bibaawo. Amanya? Marvin Rhymes official. Okay, Marvin Rhymes official muyimbi wa kabi munonyeko manager yonna gyoli omwana mfuneko anjagala no kwogeramu ko wano n'abakyala abakabi mu Getto eno naye maama abakyala bagiragira nange owaye wagwandere everything good? Yeah, everything Chris wagwa. Yeah. Kati church genda maaso mu Getto. Kigenda maaso Getto festival. Oli muyimbi okanonyamu ndi muyimbi bampita Silver Guns soko otwoche. Yo them a go criticize you in your system. Are you a good or a bad in a system? You got a lot of money in a bank. Ababogela binjin you a full saka. Baba unakuba ay the better got in the system. Osobola kwa freestyle. Yeah. Zendi worry yamba sala konga teva subira abo bali kubuyimba bwange buli time kwe bazanyira mponya bilwadde kawumpuli gunshot in them head abantu nga bogera
ne bw'omwesiga ne mu kisenge ng'omuyingiza munda mu mutima gw'omutayiwa ng'osibyevako mbegawo ye mukwano gwo akuliire limunda laba alinga ekikune mbata ne mbasiibula nago bakaliro gambula bw'oyo kawumpuli wayase gwe ng'obakuba ize okimanyi oli wakabi gwaŋŋamba mwana oli wakabi gwaŋŋamba kyakabi webale kusiima sofa embeera eryeta mu ghetto eno nga gwe omuyimbi ogezaako bakuba bakkirize naye bakyagaanye embeera era bwetyo weba ku buli muyimbi olina kupambana okuyitawo obimanyi si buli kintu kiri ku silver plate awo oba olina okutobamu olina management ekwasaganya emirimu bulungi nnyo ekwasaganya muyimbi kigwe weegomba budde buno mu Uganda mu Uganda seegomba munnyo bantu bali awo kujjako ebweru nga Cartel, Alkaline, Papi, Popcorn. Ng'oli waggulu eri nnyo. They are my inspirers. They inspire me a lot beyond Uganda. Muyimbi kigwandyetaze okukola ne kolabo waneeno kuba eri tukyali waneeno ndowooza yalibadde musajja waffe oyo Bobby ng'osese kiyinza obeera ekizibu fayina ayinza okukulaba n'agamba naye kiyinza obeera ekizibu ekyagula nga Katonda asazeewo Mukama bw'asalawo tewaba kizibu oyagala mukole naye kolabo Bobby omusajja wuuno ayimba bulungi nnyo musajja wa Kabaka ogamba otya ali solid ali kiriya ali solid bitambula bitya sinaba kulaba ku muvubuka alya tuli mu lunch time sinaba laba muntu alya mmere ndaba alya kakoola ye mmere obudde buze ku bunaabo essaawa yonna kati bwe butuuka buno bubeera budde bwa nsiko esseba mukama wange buli muntu yenna okulya akantu kaneeno biki by'olina okusooka okulowoozaako nga tonnakalya akakoola onosooka okubagana essala lya kyebiri waliwo empuuta omaye empuuta olina okubagana empuuta ekyennyanja ekibisi eminati made oba ekitundu ekinyogoga ennyo awo ng'okayingira tekalina side effect ku bulamu bwa muntu nti kamukosa oba bwekiti oba bwekiti sirina nnyo nze nakakayingira nakayingidde jjo yanga akamazeemu wiiki nakafunamu nnyo side effect kawooma kati ali eyo atannaba kayiga bw'ayinza okusubwa kabi nnyo tebeetaaga nakesembereza naddala abaana abato kawabere nange nkakwakiza mu nsobi naye kyekyomu eno eripanda gye tuli baŋŋambye egundi zirabika nnyo ziba zinga za ssente mmeka nagadde okwesanyusaamu abakyala babeeranga mu ssente mmeka mwe bali self service akabiri akasatu mwe bali 12 esebo akaana weekali wokaviiramu era n'ekidawo ekiri mulimu abawala abasomali abalimu abanyarwanda nga osobola okufuna akasanvu gumu ekitundu ati waliwo mu Eritrea gwe nafunye olweggulo mbadde sizinanga ku Eritrea mbadde sizinanga ku Eritrea naye olweggulo amayirungi baabasega nkoze naye nga ninamu ekyebiri kyange nasuze mu VIP Eritrea ayawukana atya ku Muganda kale mu Eritrea lwakuba kale bo balina ennono yaabwe ze bakuliramu naye gweoba okayingidde ng'ovudde mu mayirungi gwe era oba osobola okiraba kuba alina enkaba yaabwe yanjawulo engeri gyali nti si Muganda enkaba ye bayanjawulo akaaba atya gwe ebintu bino birikodinga oba oli mu muzannyo tuli ku nkaba y'Abalitria kakaaba katya ate mubeera onaatera waliwo awo wootwaliza bazukaawo nga obudde buzze ku bunnaabo awo kaba katya asewo ne bannyawo tuli mu Getto tuli mu Lipanda eno jangu tulwayewayo mukono abaawano kuba ebintu byeno binyuma munnamawulire w'omu Getto oli sede akyali
kanjogeremukko ne Badman Denzo mukambwe akuba alinga Arsenal lwakuba bagikubyemukko luli. Badman Denzo yo ali fit kyekiroma gye ali steady nnyo. So far kyendakalaba mu ghetto ebyaddala abaana bayimba. Abaana mu ghetto bayimba kuba ate naffe ba general era tuyimba ne Jasino kye twalinda bwe bagenda nabira ba general mu ghetto kye twalinda okulaba nga tukwatagana n'abantu abawansi kuba waliyo ekintu kibadde kiri kuba waggulu bokka. Shovola bam the chief ghetto ambassador Uganda. Shovola bonsanga mu ghetto ne shows zentero beerako kati ziba za ghetto. Nakusangako mu ghetto eri bayitawo eno wapasana mutebino okkirira wansi eyo. Kosovo Lugala. Lugala. Abaana bayo tubasuubira balabako ku festival nga bonna bazzi. Agomaja abaana bonna bagenda kujja bonna era ogenda balaba. Ogenda balaba. Ngojjeko okubeera nti nno balwawo ofuna opportunities eno waggulu. Bizibu ki ebirala ebiri mu ghetto Socialite president byalina okutunuulira? Ebizibu ebirala biri mu ghetto embeera si nnungi nnyo mu ghetto. Abaana tebalina mirimu. Kuba babeera mu ghetto luli baali bakoleranga Kampala ne kati babagobayo kati bali mu ghetto ate nga mu ghetto temunatuuka kubeera mu bantu balina ki balina ssente so balina bu business bwabwe obw'enjawulo. Kati ng'ekyo ekikundu kye tugenda okukola festival ntino ghetto festival ya bwereere buli muntu alina omudaala nga wa ghetto waddembe okujja era bagenda vaawo awo abanajja ne bateekawo emidaala nga bategedde naddi lwe bagenda obbongera mu bizinensi zaabwe. Kyova olaba nti kya bwereere kuba luli babadde ng'abantu babawa ssente n'anoonyanoonya abantu beewaka n'abawa ssente naye kati tukyagala mu lwatu ate kino tekirimu bya bufuzi nti oba NRM oba people power kubanza omanyi okutya politics. Yes nti kati wabula buli muntu oba oli waki oba oli wa DP jangu kasitoba ng'oli wa ghetto mu earth creation eyo otekewo omudaala gwo gujja kulaba ekinaddako. Abatali ba ghetto tebakozesa akakisa kano okujja kuliterias wagenda beera wakakuŋŋunda nti ono wa ghetto tumumanyi kuba tulina ghetto ambassador wooli. Ghetto twalonda dda abakulembeze ba ghetto. Buli ghetto teri ghetto etalina bakulembeze ku ground. Kyovola nkugambya mu the chief ghetto ambassador. So buli agenda okujja wali mugenda beera mu mumanyi. Babamanyi era ghetto bazirambula dda era beemanyi. Wali balina abakulembeze baabwe babamanyi eyo ku ground. Socialite president omuntu agenda okujjaawo wadde tafunye oba mudaali oba award gye bagenda okugaba naye ng'aleese omudaala gwo abeere sure nti nno mugenda mwongeramu capital. Abeere sure nti waba alina empapula propose ennungi nga yaziwandiika bulungi abakugu bonna bagenda kubeerawo ku microfinance support center Ministry of Finance bonna bagenda kubeera bikozi bonna ba sponsor Operation Wealth Creation gye mobilizingira mu Greater Kampala weri olaba nange ndi ku ground essaawa zino. Yes waliwo abaana abayimba nga talina ye mu ddala oba ki naye nga ye ayimba buyimbi music basuubireyo opportunity y'okubawola like oba free audio production free video production bwekyo ne promotions kati era abaana abo buli kimu weekiri naye abantu be baabiwa tebasobola bikolera ki bibunyisa abaana abo kumanya nti weebiri bintu studio nyingi ze babadde nga bawa abantu naye kati abantu abo we bajja okujjira tubagambe kati abaana mugende wa Dr. T bamwa studio ya milioni 10 mwe mugende wono bwekityo so tubalabe wali mugende wa bebekulu bamuwa studio okitegedde. Yes tujja balabaawo era tujja balondamu bagende bakole nyimba nga tumaliza ghetto ambassador mulanga kigokubira abaana ba ghetto youth kati kuba gwe bakuulirizaamu era bakukkiririzaamu. Ze ba ghetto youth omulanga gwemba kubira kino bakiyita togetherness. Mujje tukwatire wamu agali awamu ge gakola ki gegaluma ennyama kubanga buli omu buli bwanaganze naka ghetto kange naka mwenna muli ba ghetto waki temubeera omuntu omu ne muvaayo mwenga aba ghetto kati ngayo festival ya ghetto kitegeeza aba ghetto fenna tujja kuba tukuŋŋaanye naye tubadde nga tugenda mu bintu ebirala bye tutategera ne batuyita ababbi ne batuyita abayaaye kati kabalayo naffe kye tuyinza okukola.
Yes. Socialite President, ebigambo ebisemba eri abaana ba Getto. Abaana ba Getto guno gwe mukisa gwammwe gwe muyina okugezesa ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'E11 ku Uganda Museum mujje teri agenda kusasuza kintu na kimu. Ekikulu bakiyamaani ba Gettozi bonna mu Uganda tubayina era high command wuuyo waali wa Getto Structures mu Uganda wuuyo waali Shafiki Musoke. So maye Kalyango abantu mwenna mujja aba Getto tubegayiridde mujje n'ebintu byammwe bye mutunda. Wali omwana akola emipiira eyo bamuyita rider nalabye yakola ebintu birungi jangu mu bitunde buli omu akuli akole ajja kuvaawo ne ssente by the way ku olunaku buli alina kyakola ajja kuvaawo ne ssente trust me ate batalina kibakola bajja kubeera ate ng'abayimbi WUMA Uganda Musician Association egenda kuteekawo tent ti omuntu yewandiisaawo ne waba mupya yewandiisaawo afune idea ya WUMA waba muyimbi tujja kutandikiraawo okugezaawo oluvaawo kati ng'emunyonyo buli lwa Monday twataddewo okuvanga 13 twataddewo abayimbi bonna bajje baleete omuziki gwabwe bakubemu abatalina abayagala okuyigira ku bandi bonna bajje bayigire ku bandi weeri egenda kubeerawo. Tujja kukozesa bandi oba eya Cindy oba eya Spice Diana bandi weeziri naye nga Socialite nga wonoogamba from Getto to Spotlight to Socialite bye twagala era abaana abanaava eri bebanabawadde awaadi bajja kusulawo ku Socialite. Tulinawo rooms ez'okwebakamu, tulinawo steam, tulinawo dry cleaner, tulinawo amabaala ag'ebbeeyi ng'era we mubiramanyi bulijjo. Embeera bwetyo mu Getto n'omu ku international ogre. Okay, he's a man from Nigeria. So Sierra Leone is Nigeria. Sierra Leone, not Nigeria. Okay, you are the what? I'm international ogre. International ogre. I'm the man who can laugh everybody. Laughest person in the world. I laugh you, make you feel good because my laugh may give you pleasure. If you feel sad, you must laugh. Yo, that's just. Is this a talent? Oh, Yeah, it's a talent. I make people feel good. We are not happy. so they give you money. We are not happy. I'm more happy. We are not laughing. They give you money and perform. I make it for people to happy, but I think I'll make money out of it in the future. For now, it's just a charity. I want people to feel me, see me, and in the future, they know this international ogre. Here we have like artists or boxers. For you, what category are you in, bro? Put me in category of artist. I've entertained you. I've not. I've entertained you, right? Laugh. Yeah. Okay. So you want another person else be there, make them happy.